ebyono yali Yeyita Kabaka ngera avumanya obwakabaka n'avuma ne Ssaabasajja Kabaka n'amuwemula bw'ati buli lunaku ebintu bigenda byeyongera bigenda biwanvuwa bamusabye miliyoni 30 ez'obuliwo cash okusobola okumuyimirira bamusabye ekyapa ky'ettaka ekiri mu mannya ge nga tekizitowamuko kasente okusobola okumuyimirira byonna nga talina kyalinawo n'ekimu n'ekyamaani owebsite ze Namasubiro gy'abadde agamba nti gy'abadde asula kyamaani amwegaanyi n'agamba nti oyo mutuuze simulabangako abantu basinga mulina guno omuze mugenda ku bitundu ne mutaba budde bakiyamaani ne muteeyanjula mu bakiyamaani n'obeera ku kyalo kiyamaani tomumanyi naye takumanyi oyifuna ekizibu nga weetaaga kiyamaani oyo ayinza okugaana okukolako ng'ono wa pressure agambye tamumanyi kooti tesobola kuwa muntu bbeeyi nga talina waabeera pressure buli kimu ekintu kyekiganya okukwatagana okusobola okumuwa bbeera asobole okutambulako abasajja ba Kabaka beeyongedde maaso okuvaayo n'abagala obwakabaka okwongera okulaga nti ono omwana alina okusibwa bagambye agenda kukomezebwawo ngenda kuz'omwezi 27-26 agenda kukomezebwawo bongere maaso n'okumusomera emisango 8 omulimu wa sipiika aba Honorable Museveni baani bonna emisango buli lunaku gimwetuumako naye alina abantu abasiyazi abali mu Bungereza awo abagezaako mulwanirira okulaba ng'afuluma ekkomera leero balabiseeko ku kooti awo era simanyi bwe bagenda n'okusonda ssente zigenda okumujja mu kkomera ez'akakalu ka kooti ke yeetaaga naye tetumanyi omusajja mukulu ono agenda kuggyawo ekyapa ekiri mu mannya ge kubanga kyo takirina talina adresi wabeera bamukwatira mu hotelu mwe yali asula kwegamba ebintu bye byonna byandibadde bisobola omuweesa beero tewali kituufu na kimu kyalina beero tewali kituufu na kimu kyalina byonna bipange n'abajulizi n'ababadde bagenda okumweyimirira be babadde baleese aba babadde bazze nabo bawunzikiddwa ate nga nabo bakwatiddwa ng'ekibakwasizza era nabo kuvuma nakutyoboola nakuwaayiriza manye abaana ba TikTok bano n'abaana ba social media bw'abeera mu kamera nga nze bwe ngitunuddemu bwe nti abalowooza yafuga ensi eno bw'akolayo vidiyo ne bantu ne bagiraba ne bagirayikinga comment ne zimuwaana abalowooza yaliko ne batamanya nti bino ebintu bikosa emitima gy'abantu katono omusajja gwe ntadde wano omulabo oyo omusajja oyo omuvubuka oyo oba musajja oba muvubuka alwaniridde nnyo ekitiibwa ky'obwakabaka era y'omu ye kubasibye omusajja mukulu ayitibwa Yugi Extra ono yamusiye nga kigambibwa nti Yugi Extra abadde azze okweyimirira pressure ave mu kooti naye ekiwunzikiddwa nga naye bamusibye Yugi Extra nga naye atwaliddwa nti kooti ng'egamba omuntu alina emisango tasobola ate kweyimirira wa misango omulala naye nga kigamba Yugi ono yamusibye ng'era ekimusibisizza Yugi Extra yagamba ono mutemu yatta abantu biki okakana nono n'awaaba omusango Yugi olumulabyeko kooti neekwata musajja wange Yugi mukwano gwange Yugi naye era bintu bya social media kamera ono omusajja mulaba nnyo bagenda omusajja afudde nnyo ku Bwakabaka abulwaniridde nnyo awaddeyo obudde bwe afuddeyo nnyo ku Bwakabaka omwami ono bino bitwali tubagamba tubane mufeeyo ku Bwakabaka mubulwanirire ebimuyimba obuyimbi obwakabaka sima ekitiibwa kya Buganda kyava dda tukikuumenga nga bya social media nze nakolanga vidiyo ne mbagamba bannaye muzuukuke nakolanga vidiyo ku pressure ne mbagamba bannaye muzuukuke mulinda ki Buganda mulinda ki kati nemutandise okuzuukuka naye nga musajja mukulu mwena abawagizi be abadde bamuwaga abadde bamuyomberako musajja mumwe ebintu si birungi kigenda kubeera kizibu pressure okuva mu kkomera mpozi nga baguliridde omulamuzi kubanga olw'ensonga teri mulamuzi agenda kubeera mu misango gino mbwe ate omuntu yavuma Kabaka buli lunaku ebintu byeyongera okumwonoonekera kyamanyi takumanyi toyina ssente toyina kyoli wenna olyawo ensi oli mukazi musajja munaku famire banaku abazadde bamwe banaku mubaleetera ebizibu nga pressure byaleetedde famire ye ono agenda kuwunzika nga n'emikwano gye gyonna egigenda okumweyimirira gigenda kuwunzika nga nagyo gikwatiddwa jjukira mikwano gya pressure buli egibadde gigenda mu kooti nga gikolayo entalo nga givaayo givumyevumya abantu buvidiyo mubadde mu bulaba kati abantu abo bwe banaategeera nti pressure bano bwe bagenda omweyimirira bagenda bawaabira kubanga bonna bakwano ba pressure okuva kooti bwe yatandika babadde bagendayo nga bavuma bwe bakola entalo tebagenda kkiriza pressure kufuna bbeeru mangu era mwena musabire pressure mwena bafaani be abawagizi be bana ekiri muntu ayagaliza munne ekkomera naye musabire asobole okufuluma ekkooti okufuluma ekkomera naye awatali ekyo ono omwana bagenda musalira emyaka gye nga giigyo ng'ali mu kkomera kasaba atandise leeta miliyoni 3 leeta ekyapa buli kiremya buli ssaawa kiremyajja
amulemesa okuva mu kooti, amulemesa okuva mu komera. Ekitegeeza nti ekigendererwa kyonna kyonna ekiriwo kyakusiba pressure ono abeereko eruzira emyaka egiwera ate kiyinza okutuukirira. Nze nkubuulira mpozi ng'abasiyazi balwanye nnyo ne bateekamu nnyo obumbi bwa ssente.